Agange nze Matov Stewart era ekindese ku kino ekitebe nga nnoonya beewaffe. Ensonga lwaki nzize wano naye mpise mu bulamu oba okunyigirizibwa, naye ng'ebiseera ebisinga obulamu obwo bw'okunyigirizibwa nze yabwereetera ntya. Mu kutandika obulamu bwange mbeera nagenda okujja mu bulamu okutandika okutegeera amazima nga ndi ne maama wange omu bw'ati, naye embeera gye nalimu ne maama wange si ye yali embeera ennungi. Natuuka akaseera ne mubuuza, maama Daddy aliwa? Biseera ebyo nali muto nnyo, simanyi na myaka gye nali nnina. Twali tubeera Katwe eyo mu Nkere, bayitayo Katwe mu Nkere, Nabisaalu zooni. Kati akaseera ako ke nabeeramu ne maama wange bambi waliwo ebitatambula bulungi, embeera nga tetambula bulungi, ak'okulya bambi nga kakunoonya. Kati embeera eyo nentuuka nentama nga bambi maama embeera bwetuuka nemusukkako obusungu bwonna obweyo embeera abumalira ku nze. Entuuka neneebuuza oba yono maama wange. Nesalawo nasooka nengumiikiriza akaseera akawanvu, naye entuuka embeera nensukkako nange nga ndaba embeera ekalubi. Nenziruka ku luguudo, natandikira Katwe. Embeera omwo mu Katwe nga mwembeera mwenoonyeza ekyokulya, noonya kasasiro okwo, nebaka ku bikutiya. Kati Katwe namalayo ndowooza ng'omwaka mulamba nga mbeera ku street z'e Katwe eyo, kuba mu kaseera ako nga nakagenda e Katwe nali simanyi byakuwenja, simanyi ki bwe ngenda kubeerawo. Kati okuwenja kitegeeza okweyiya mu ngeri etya, engeri nnyingi. Abamu okuwenja ku street bakutwalanga, abamu banyakula busimu, abamu banoonya byuma oba scrap. Kati nze nali simanyi we banoonya scrap. By that time when naviire Katwe nti embeera enjala yali ennuma, namala ennaku 2 nga sirya, nga ndaba embeera ensusseeko. Neŋŋamba oba ngenda kukola ntya. Kati wawo katrikiko kale akantu kenzijukira mu bulamu nti wawo omukazi eyali afumbye emmere ye, mmere gwali muceere nzijukira, amazima nga ndaba ogwo omuceere gwe guntaasa mu bulamu. Nali sibbangako, naye nga lyese okubba kwemmanyi kuno obusukaali obwo nga omanyi abaana abato. Naye kyampaliriza okukola ki? Okusitula akatamu k'omuceere ku sigiri k'omukazi yagamba, mmere bawange, emmere eri kumpi kujja, enjala ennuma. Zaali awo ndowooza ssaawa nga 12 nga zigenda mu emu. Nafuna obuvumu, tolaba nti enjala yali ennumidde ennaku 2, naye simanyi nange buvumu gye bwava. Nesitula akatamu ku kyoto, nenkola ki? Nenfuna ekiyumba awo, nentandika okukola ki? Nentandika okugirya emmere. Nali emmere amazima nawulira nga embeera eteredde, nga gundi zonna feeling zikomyewo, nga mpulira kale nawulira essanyu mbya ddala. Kati enkeera waalwo nendaba omwana ng'ayina ekideeya ng'akitadde ku gundi ku mugongo. Ne mubuuza, naye gwe ebyo biki byogira? Naŋŋamba tomanyi kuwenja. Ne mugamba ate okuwenja bye biki? Naŋŋamba gwe jangu tugende. Nanfunisa ekutiya awo, nenfuna ekutiya netutandika okuwenja. Netuwenjeza nno akaseera nagenda olaba akasente kajja. Kati twatuuka n'ekiseera nga
nga gundi nga sente ezo tezikyatumala netutandika n'okumenya nga tumenya zigundi ezo zisitowa z'ebyuma nga naye tujjamu ebintu ebyebbeeyi bitya mulimu kopa oyo ndowooza kiro yayo mu biseera ebyo yali ku mutwalo nga woofunyeyo kiro zo nga 5 oba omanye olunaku olumazi nga tuyinza okubba zigundi ezo. Embeera yange ku street teyali nnyangu nnyo lwa nsonga awo mu kaseera ako ng'embeera etandise okutagalatagala nga ndaba kale nti waliwo ekiseera we twatuuka nga ebyokubba amazima tebikyatukolera. Kati ofunawo ku migo gy'obubbi ekyo kyo nkyebaliza Katonda kuba waliwo we baali bagenda okutukwata twagenda ku hardware y'emu zaali kiro 8. Kati ne tupakira ebyuma bulungi nnyo mu kikutiya. Mu kupakira ebyuma mu kikutiya so kumba asikali yali awulidde ate fe abato kuba kwaliko abakulu nga 8 abato nga 3 tinze omu ku baali abato ebiseera ebyo. Kati nze saawulira asikali nagenda olaba bali badduka neŋŋamba lwaki badduka nze nesigala nga mpaakinga byuma mpaakinga ebyuma ngendo tunula bwenti emabega bwenti nga asikali azze nemwesimatulako nenziruka emisinde simanyi misinde gye gyava kubanga amazima mu bulamu bwange ekintu ekisinga okunkalubiriza gye misinde naye obudde obwo nadduka emisinde gye sitamanyi muwendo nabuuka omwala gwali omwala ogwo gwennakivuba ogwo omunene nagubuuka nange neneewunya neŋŋamba guno omwala nze agubuuse ogwo omunene nabuuka omwala asikali n'agamba gwe genda oli enkokoyo gwe mulundi gwe mmanyi gwe baali bagenda okunkuba. Bingi byempise mu bulamu kati ebiseera ebyo nali nkyawenja nengwa ku kitongole ekyasooka. Ekitongole ekyo bakiyita ayigga. Nasisinkana abalenzi 2 ne baŋŋamba ne mwana gwe weegalako okubaako obulungi nemugamba yeegolooza okubeera ku street oba weeyagala kuba embeera ya street ogimanyi webakakabalaza webika kutiya olusi enkuba ekkuba olusi abakesisi bajja ne babakubamu emigga awo ekiro oba webasa oli n'akufukira kugamba effujjo liba lingi. Nemugamba munaye oba olina ntwala ayo ne bantwala ku ayigga. Seerako mama wange omuto nzijukirako amanya genzijukira Nampo lyolyoka erinnya lyenzijukira Nampo lyenzijukira. Kati mama wange oyo omuto najja kwaye nali namulabako eri ekatwe butwali tubeera ekatwe yali atera okujja ng'aveeyo mu kyalo. Kati najja bwe yajja n'asanyuka nnyo okundaba n'agamba bannaye mwana waffe twali tumanyi wafa naye akaseera kano kyannaku nnyo nti maama we yafa. Ebiseera ebyo nali muto nti ebyokufa nti nga ndabanga nawe obimanyi nti omwana omuto obeera awo tobitegeera bulungi. Kati ne bantwala mu kyalo akuba sijjukirayo ne baŋŋamba maama we yafa dda naye tubadde tukusaba okole ki okwate ku ttaka omuyiweko. Nenkwata ettaka nenjiwako naye nga ebisigadde ndi mu kuzannya naye we nagenda nkula mu bulamu amaziga gatandikanga okumpitamu olwa maama wange oyo. Kati ezo tudabujja olw'okuba nti maama wange yali amaze okufa ate nga ne maama wange ono omuto bambi talinaawo nnyo kasente kakundabirira. Nagamba bannaye omwana oyo oba musobola omufunira awantu we musobola omwadoptinga mu nnyambe. Ne bantwala eyo Mukono ne bandoptinga mu famire eyo Mukono nga ng'onootera otuuka bayitawo Mukono erinnya lyawo ndyerabidde bulungi Mukono awo ng'onootera otuuka mu tawuni. Bwe bantwala eyo
embeera yayo teyali nnungi nti buli kintu kyonna kuba waliwo omulenzi awo omukulu mweyo famire ngeri gye baali bakimanyi nti nvudde ku street batandika okunneekwasa buli kimu ne bagamba nti amabaati ngabba buli kimu naye ng'oyo omulenzi yalinga akola ki abibba eringa abibba naye nga buli kimu jjukira nga bamuwuliriramu buli kimu era ng'omusajja akomawo n'ankuba emisipi kugamba kale embeera nga si nnungi nagenda olaba nga amazima embeera ensusseeko n'enzirayo ku street kati mukuddayo ku street era tayiga neddamu neekola ki nennonda nenzizaayo ne bankamfatinga ne baŋŋamba biki tujja bagira nenzirayo nendowooza nti era bakoleze eki bategedde kati mu kaseera ako nenkomawo ntandika okubeera nabo mpola mpola naye nagenda olaba ng'embeera ate yeeyongera kuba bubi kati ekiseera ekyo nzijukira nali mu P1 ebiseera ebyo twali ku layini ya mmere ku layini ya mmere eyo nali nkutte peeni kati ebiseera ebyo jjukira obeeramu n'ennaku yo munda ate abantu bakusumbuwa ndi ku layini waliwo omuwala eyankoonako agamba gwe nga toyogera kati mukugira bwe nti jjukira nalina penso muki mu ngalo mukirigira bwe nti tokola ki ndeka by mistake nenkola ki omwana oyo omuwala nemufumita eriiso era eriiso nerikola ki nerijja omusaayi mukujja omusaayi ne basooka ne bantwalako wa class teacher nasooka nkubamu embooko ne bantwala bali bagenda kuntwalawo ekyemu nesooka nendi emmere bulungi emmanya nti we bantwalawo ekyemu ewaka si we batanjagala bulungi embeera ejja kutabuka gye bandoptinga eyo kati neŋŋamba wano nina kuyiiya ali mu sawa ya lanchi nemala okulya bulungi emmere essomero eyo baliyita St. John Educational Center liri eyo mukono neneetoolo jjukira ekikomera eri emabega kyali tekyaggwa bulungi gye nayita mu kaseera ako nentambula kuviira ddala eyo mukono bayitayo mukono namuyenje kuva mukono namuyenje paka mu tawuni we twali tubeera okutuuka mu tawuni amazima nga nkooye naye nga nze nkibazi olutuuka ewaka nensulawo bwenti bwe pa nkeera ku makya genda kuba embeera yali entami ate nga ne ku ssomero nzizizaayo emisango nga mmanyi bigenda kwegatta byonna ate ebiseera ebyo nali ntya kibayita emiggo nga buli wompisaamu emiggo kati ne bambuuza ye leero ng'okomyewo leeti kuba jjukira twali tugendera mu zibaasi ne baŋŋamba ye leero ng'okomyewo leeti bulijjo omwana akomawo sawa 12 ekinene ennyo 12 awo kitundu naye okomyewo sawa 3 kitundu kiki ne mbabuulira ne mbagamba bannaye baasi yafunyemu obuzibu bo tebakitwala nga kikulu naye nga gamazima go nali nkola ki nimba nga nze nkibazi olusulawo wepa kati obwokulya bw'abaana baali babutegese abaana abo bato omukama ansonyiwe naye nali gamazima simanyi kyenzizaako nenkwata obwo bwokulya kumakya ssaawa zaali 11 nentandika ku lugendo nembusiba nayambala na sports wear nentandika ku lugendo nentambula nentuuka mu kibuga natuuka kiro bigere nga bintujja nembeera ku street ndowooza okumala ng'omwaka omulala mulamba kati akaseera ako kesitaali erabira mu bulamu amazima twali tuwenja waliwo ekizimbe kye baali bamenya kyali awo mu Kisenyi ekizimbe ekyo kyali kikola zino zirugabire kikola buno obuntu obubeera ku gaali obusiba obwo bwa rubber n'ebirala bingi naye ebiseera ebyo baali batandise okukulaakulanya ekibuga jjukireyo Ekisenyi yalimu nnyo geto nnyingi kati nga batandise okugyamu ebizimbe ebitalina nnyo mugaso
kati nze we nawulira nti batandise ommenya ate nga waliwo ebyuma bingi abaana baali batandise okunywa busooda ng'abaana batandise okweyaga kubanga ebintu tekwali kuluutinga kuba ebyuma baali bagamba ebyuma byo jjukira ennyumba ng'emenyebwa ffe twali tukibalanga azeni nti mukama agabudde kati akaseera ako twali tunaatera okutuuka ku ekyo ekizimbe kuba abalala baali bavaayo nga ffe abalala tukola ki tugendayo kati akaseera ako bannange be bansooka mu maaso kuba ekizimbe kyali kinene bino ebya 99 bo ne bayitawo bulungi kati akakisanze lini kankwata bubi nali naakatuuka bwe nti wakati w'ekizimbe wakati simanyi ekizimbe ne kigira tractor yali esenda munda ekizimbe ne kikola ki ne kingwira amangu ddala amazima nga mbabuulira ne newalukira awe nako okutegeera okuddamu okutegeera banyumiza na bunyumiza nti mu kizimbe ekyo twakunoonyezaamu okumala ennaku 2 naye nze mukudda engulu nadda engulu nga ndaba omusajja oyo mbulamu bwange nali simulabangako nga ye Uncle Paatu omusajja oyo banaye yankola bulungi ate n'ekirala nebaza Mukama nti ekizimbe kyangwira nzenna siganye ekizimbe kyangwira nzenna naye siina lubale lwonna ku mutwe ekyo nsinga okwebaliza Mukama nti akaseera ako weewaawo namala emyezi nga 3 ku kitanda nga sitambula nga okugulu kwafunamu kale omutayimbwa gwanfumita wano nga ogulinga ogw'amaanyi wano nti lwakuba bakitunga gwanfumita munda ng'osobola n'olaba eggumba ne mala akaseera nga sitambula okumala ndowooza emyezi nga 3 kati Uncle Paatu oyo bambi nantwala ow'omuzungu baali bamuyita Sharon bwe bantwala anti Sharon oyo bambi yankola bulungi omuzungu oyo nandabirira paka kutuuka n'entandika okutambula n'entengerera kuba akaseera ako Uncle Paatu we yantwalira oyo omuzungu nali nga sisobola kukola kintu kyonna kuba ennyingo zonna ez'omubiri zaali zinnuma okufuka nfukaawo okulya ndiira buli kimu bakinkolera bukolezi omuzungu oyo nandabirira nentandika okutengerera yali tatengerera nentandika okutambula nenziramu obulamu mpola mpola kati Uncle Paatu awo nga ntandise okutereramu naŋŋamba ddala mwana wange nkutwaleko ku kitongole ekirala ekyange nantwala eyo ebulenga ennankuwadde jjukira eri ew'omuzungu twali tubeerayo abantu 3 naye nga bali abalala 2 bonna bakulu sobola zanya nabo ninatuuka eyo ebulenga nga ndaba embeera nnungi abaana bazanya ebintu bye sitakolanga kuba nze okuva mu buto nali sizanyangako waliwo kakebe waliwo bino simanya mmundu nga bakuba amasasi amazima n'ennyumirwa n'eŋŋamba newankubadde omuzungu ampa buli kimu naye wano life yaawo yanjawulo n'ennyingira ekitongole nakiyingira 210 ekitongole ekyo era kinkoze bulungi kuba kuva 210 paka wano wentuuse ekitongole ekyo kibadde kikola ki kindabirira naye nga omanyi obulamu otuuka akaseera ng'olaba amazima waliwo ekikola ki ekimiisinga mu bulamu kuba nagenda olaba abaana b'oku kitongole abalala bamama baabwe babayina abamu kale waba talina maama ayina taata waba talina taata kale ayina muganda we naye nga nze siina wadde n'omu amazima embeera eyo nenkwatako nnyo so ng'eri emabega nali ndabanga ebitali nnyo bya makulu n'amazima okula
ebirowoozo bigenda bikola ki bigenda bikyuka. Kati nendaba nga amazima nyigirizibwa, ndaba ne gye bagenda okunziika sirabawo, neŋŋamba bwenfiira wano, amazima bagenda kunziika wa? Ensooka neekubagizaamu bulamu g'amazima nga ndaba siina maama, siina taata, siina kojja, siina jjajja, siina wantu wenyinza kuddukira nti ono relative oba wa luganda lwange. Ekintu ekyo kibadde era kikindeesemu kuzina empewo za Uganda. Nga nsaba munyambe bambi, era abazadde bange bwe muba gye muli yonna gye muli, nkimanyi nti TV kuno kubako abantu bangi era abalaba abantu ab'enjawulo, era gwe oba omanyi nti oba olina gw'omanyi bambi nga mmanyi, kuba nze siinaako n'omu gwe nzijukira, just nzijukira mannya, kuba amanya ge nzijukira maama wange nga ema baali bamuyita Nalule Harriet, so nga tata wange baali bamuyita, kuba maama wange yamuŋŋamba amannya, taata wo ye Joseph Mulindwa, ne maama wange omuto nzijukirako erinnya limu Nampo. Naye bambi waliwo enkolagana yonna bambi mbadde nsaba buyambi, kubanga n'embeera gye ndi mu ssaawa eno yakweyiiya nti ntembeeya butembeeya, nina ensawo zentembeeya, so nga natandikireyo manda kwa nava mu kitongole awo entandika okweyiiya nga omanyi omusajja bwe olina okupambana nga ng'otandise okukula. Kati natandikira manda sooka tya byonna wowe nasookera nga tutunda bino ebikadde, naye nga bansasula nusu 1,500 olunaku. Omusajja oyo sirimwerabira kuba yambeererawoko, bamuyita Soso, naye nga tubeera awo mu kikoni awo kikoni Makerere, nga naye enkuba bw'etonnya, jjukira twali tubeera mu bibaawo, enkuba bw'etonnya ebintu byonna bitoba, kwegamba ekiro kyonna oba tojja kwebaka, buli nkuba bw'etonnya omwala gujjula, ogwo omwala gw'e Makerere gujjula, ebintu byonna ne bitoba, embeera nebeera nga kale si nnungi, naye nenguma nembeerawo, naye nagenda olaba amazima ssente zampa tezirina gye zintwala, nenfunayo omukazi eyaŋŋamba bambi jangu nze nkuyambe, kuba yandaba nga ndi muwombeefu embeera yange, nemukwatako, naye nantwala n'atandika okuntundisa amanda nga nsasula 6,000, nentandika obbeerawo. Kati naye bambi nga omanyi akasente k'ekikazi ne katuuka ne kakola ki, ne kaggwaawo. Kati mu kuggwaawo nembeera naye nga tutetenkanya mpola mpola, namala nanfunira abasajja 2. Omusajja oyo omu bamuyita Mulokole, jasi yeeyita Mulokole, ne bantwala eyo Kasubi, nentandika otunda amanda. Mu kutunda amanda ago nti nagatundira okumala emyaka 2, naye gazza bakafaya etya. Bwe namaliriza bwe nti okutunda amanda, jjukira amanda gonna gakugweramu, natuuka ekiseera kuba we nali nakayingira bwe nti amanda, nga bw'oyiwa amanda wansi bw'oti owulira kale nti senyiga ajjirawo n'okotyonkoka. Naye we nagenda nga manyiira, natuuka ekiseera nga sikyasobola, niwe ngayiwa sirina kyempulira, so kumbe munda sisitimu yange yali etandise okwononeka ey'amawuggwe, nga nze ndaba sikyasobola nakunyiza, nze n'endowooza oba bya bulijjo. Kati abasajja abo baali bansasula 8,000, naye nga amazima nange nenkibalamu 8,000 siganye ssente, naye nga ndaba amazima nange njagala okukulaakulanako mu bulamu,
mbeereko nga bali abasajja nga babugembe abavuddeko ku street ne balabikako obulungi. Abasajja kale ab'amaanyi naye nga babaddeko ku site bale Vikisoni baani abo. Kati nenfuna mukwano gwange yali yatandika dde ebyokusuubula ebyo naye nga asuubula buno busokisi buli kika kya sooko buno obw'abakazi ez'abasajja ez'omupiira. Naŋŋamba ggwe lwaki oba olinayo ssente jangu tutetenkanye mpola mpola otandike okusuubula. Nange ne ŋŋamba owaaye kangezeeko kuba ebiseera ebyo amanda gaali gakoze ekigabuzeemu ng'omusajja amaze nga wiiki nnamba taleeta manda. Ne ŋŋamba owaaye kanjira neeyiiza wano